Pallaso okubidde kibanda waffe n'omugamba ajje simanya mu press conference yo simanya mbu akubira akalango kashoyo bichichi nera kibanda abadde takulinako buzibu kuba niwaba agenda wuwo agenda n'abantu aba era tubadde ewakana agaya agenda wa Pallaso naye mwe temujja security yonna n'agigana n'agenda n'abantu aba olutuuseeyo abantu mu kazimbe babadde abantu nga 50 nga balinawo waliwo abalina ebiso abalala bakutta amacupa olw'okweyagala show etwendinge mwana okitegeera naye nga kyoba omanya Pallaso olugudde ku ghetto mwana tolugudde ku muntu ye n'abula olugudde ku ghetto kuba tosayita muntu ate n'olaga nti nate bonna ne bazena kuba kibanda tatambudde na security okitegeera nenga Pallaso olutalo olugudde ku baana ba ghetto mwana oyo ghetto president Bwe kambe mwana akamba asambwa 5 bwe Pallaso mwana bwe beberese ku kibanda ebyekisiru kibanda omwisa kulagira akavuluko byekisiru ko kibanda agenda n'abantu agenze n'abantu babiri akimanyi oli 5 we ate mwe mubadingiringa ate nomagala kuta kibanda afwe mu mwana ati bwe Pallaso kyengugamba gwa akavuluko kaiza n'obutabeerayo boy kuba kulogudde kulaba ghetto 5 ati boy genda sulanga totudera boy bulamu wikisiza abasatu naye era tujja kunoonya akavuluko tekagenda bayo Pallaso olugudde boy lezeta pegude kapa gamba asambwa ize naye nga Pallaso Pallaso boy ize Pallaso okubidde kibanda waffe n'omugamba ajje simanya mu press conference yo simanya mbu akubira akalango kashoyo bichichi nera kibanda abadde takulinako buzibu kuba niwaba agenda wuwo agenda n'abantu aba era tubadde ewakana agaya agenda wa Pallaso naye mwe temujja security yonna n'agigana n'agenda n'abantu aba olutuuseeyo abantu mu kazimbe babadde abantu nga 50 nga balinawo waliwo abalina ebiso abalala bakutta amacupa olw'okweyagala show etwendinge mwana okitegeera naye nga kyoba omanya Pallaso olugudde ku ghetto mwana tolugudde ku muntu ye n'abula olugudde ku ghetto kuba tosayita muntu ate n'olaga nti nate bonna ne bazena kuba kibanda tatambudde na security okitegeera nenga Pallaso olutalo olugudde ku baana ba ghetto mwana oyo ghetto president Bwe kambe mwana akamba asambwa 5 bwe Pallaso mwana bwe beberese ku kibanda ebyekisiru kibanda omwisa kulagira akavuluko byekisiru ko kibanda agenda n'abantu agenze n'abantu babiri akimanyi oli 5 we ate mwe mubadingiringa ate nomagala kuta kibanda afwe mu mwana ati bwe Pallaso kyengugamba gwa akavuluko kaiza n'obutabeerayo boy kuba kulogudde kulaba ghetto 5 ati boy genda sulanga totudera boy bulamu wikisiza abasatu naye era tujja kunoonya akavuluko tekagenda bayo Pallaso olugudde boy lezeta pegude kapa gamba asambwa ize naye nga Pallaso Pallaso boy ize